yes, ambaniriza nembebaza okubanga mutwegasseko onako olwaliro gyesinzira okubeera ng'otulaba abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nammwe abali wabweru wa Uganda abapatikana nkimanyi okusoomozebwa kungi ate nga waliwo n'abatuuse ku buwanguzi muyogeyoge mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu bitundu ebitali bimu nyongera okubeebaza n'okubasaamu ekitiibwa ati mwebale nnyo okukola mwebalire ddala twebaze omutonzi eyatusobozesa okuba nga tumalako omwezi ogwokubiri kitegeeza nti omwezi ogwokusatu kasita tuba nga tugutuuse wano manya nti gutambudde ekitegeeza nti omwaka 2022 otandise okugujjako koota esooka tusigaza koota ziri 3 ekibuuzo ekiriwo nti bwewali otandika omwaka 2022 walina enteekateeka na biki byeyagala okuba ng'okoleramu bwe kiba nti ye byewali eyagala okukoleramu wasima omusingi ogugenda okubikutuusaako ekyo kibuuzo kinene buli muntu alina byayagala okukola buli muntu alina byayagala okutuukako naye tolina kyogenda kutuukako okuggyako ng'omaze okuteekateeka omusingi ogugenda okuwanirira okutuuka ku ekyo kyoyagala okutuukako buli muntu ayagala obulamu bwaffe tulinga nnyumba eyina okuserekwa naye oyinza obutagisereka singa wansi eno obeera tewagisimira musingi waliwo ettoffaali erisookera ddala erina okuba nga litukyusiza obulamu bwaffe waliwo ekigambo ekisookera ddala omwana kyasooka okwogera n'atandika okwogera kibeera ng'ekitategeerekeka akyogera takyogera mama naye ng'owulira ng'avuya obuvuya olwo kwe kutandika kw'obulamu bwe obw'okwogera ne mu bulamu bwaffe obw'obuwanguzi entandikwa yaffe ebeera enyoomebwa obulamu bwe tutandikiramu bubeera ng'obutaliimu nsa ekyo ekitono ky'onyooma ky'oli ako akatono k'onyooma k'olina ke kagenda okukyusa obulamu bwo ke kagenda okufuukira empangi gwe gugenda okufuuka omusingi yegenda okufuuka entandikwa yegenda okubeera foundation yo ekyusa obulamu bw'okuzza wolaga tonyoomanga buli kaseera k'olimu tonyoomanga buli 100 ky'olina kubanga 100 ky'onyooma kye kigenda okuwa 1,000 ne bwe tuba tubala ssente tewali abalaka kadde mulundi gumu tutandikira ku 1,000 tutandikira ku 2 oba tutandikira ku 5 abantu bangi beenyooma n'agamba naye nange naafunako ku ssente olina ssente weetaaga bugagga buli muntu alina ssente yeetaaga bugagga okuba ne ssente nnyingi z'obala mu ngalo si bwe bugagga never omuntu osobola okumusanga nga buli lw'omusanga ekinene abeeramu na 20,000 10,000 15,000 naye ng'alina investments ez'enjawulo abagagga bainvestinga abaavu baseevinga abagagga bainvestinga abaavu baseevinga olinaga nti nyina obukadde 5 ku akawunti omugagga naga nti natandisewo faamu yange nagitandisiza obukadde 3 kati njagala kgenda mu banka nfuneyo obukadde 5 ajjayo zizo he or she is investing you are saving for others ekyo ky'olina ku lwaliro aka akasente akatono k'olaba nga akataliimu nsa ye gwata nnakassaamu nsa waliwo akayinamu ensa nga waakakwatirako kalina kye kasobola omukolera gwe kikyakubuze era ogamba kakati kino obukadde 5 nsobola kukolamu ki bigambo bya kijega tewali asobola kutegeerera tewali asobola kumanya ky'osobola kukola tewali asobola kumanya ky'osobola kutandika mu ezo ssente ez'olina gwe ng'omuntu wabula buli muntu omugezi buli 100 kyafuna amanya kyasobola okukikolamu kubanga agenda okukifuna nga yateekateeka dde ebyetaago byakyo nakibagamba nti tewali kyabulabe ng'okusitula n'ovaa n'ogenda mu mawanga ag'ebweru n'ogenda mu ggwanga lyonna gy'ogenze naye nga tomanyi kikututte kyabulabe era kyabuswavu okufuluma eggwanga n'ogenda ebweru n'osaza ne tiketi n'ofuna ne passport n'ofuna visa n'oteekamu tiketi za sente za uber n'olinnya ennyonyi n'osula nga teweebase n'ogenda ku kisaawe n'otuuka ne ku kyeri n'otandika okukola naye nga tomanyi kyogenze kukolerera ojja kugamba kisoboka kiti ate nga bangi asitula n'ava e Uganda n'agenda ebweru ng'omubuuza wagenda kukolerera kinga ebintu byagamba ebyo yagenda kukolerera kubeera bulungi kufuna ssente nakuweerera baana oyina okuva mu ggwanga yonna gy'oli already ng'olina ambitions zo nti bwe nfuna obukadde 10 nsobola kuseetingawo kino kyabuswavu okuva mu ggwanga erya Uganda n'otuuka ebweru n'ofuna obukadde 2 n'otandika okuba e Uganda nti mumbalire business gye nsobola okukola
abo abakubalira balina ebirowoozo byabwe. Ebirowoozo bya lugonvu si bye ebirowoozo byo. Buli muntu alina ebirowoozo bye, buli muntu alina bw'alaba ensi, buli muntu alina ky'ayagala okukola, buli muntu alina ky'alaba ng'ekinene nga gwe okiraba ng'ekitono. Oyagala lugonvu nkubalire business? Ddala nsobola okukubalira business okuggyako okwegeziwaza? I can never. Simanyi ky'osobola kukola, era simanyi mutima gwe kye gwagala, era simanyi bulamu bwe kye busobola. Nze nyina ebirooto byange, naawe olina ebirooto byo. Tulina okuzuukuka, tonyooma katono koofuna, era obugagga si ze ssente enkalu nakibagambye, wabula olina okutunuulira ebyo by'oyagala okuinvestingamu, however small it is. Naye kasita oba ng'otandise, ekikulu mu byonna bakuyita okutandika. Olunaku lw'onaalemererwa okusalawo okutandika, tolitandika era tolibaako wootuuka. Ekizibu ekikyasinze si kwe kumanya ky'osobola okukola, wadde nga nakyo kizibu. Abantu bangi ng'ali awo nga tamanyi kyasobola kukola. Naye ekizibu ekikyasinze mu byonna kwe okusalawo okutandika ku ekyo ky'otegedde ky'osobola okukola. Abantu bangi bagamba njagala kutandika, njagala kutandika, njagala kutandika, njagala kutandika, kubanga all the time batunuulira kye balina nga balaba ng'ekitono ekitabasobozesa kubanga batandika, which is wrong. Ezo kampuni zonna z'onyooma zaatandika n'amaanyi mangi. Buli muntu gw'olaba ali successful alina omusingi kwe yatandikira ogwali omunafu, naye yalina obuvumu mu mutima gwe ng'akimanyi nti ajja kutuuka ku kyayagala. Bakiprotich, bayinzikulu, bakipsiro, bakyemutayi, baani abaddusa ab'amaanyi, buli lw'obatunuulira enziruka gye badduka baatandika n'ekigere kimu okusituka. Tewali gwe bagamba nti oyo gw'olaba muddusi nnyo era yatandika olwazuukuka n'atandikirawo okudduka. Neva. Buli muntu atandika n'ekigere kimu. Ate bonna b'olaba baagwako, naawe bw'otandika nga bizinesi n'egwa toggwamu maanyi kubanga obeera oyiga n'okwongera okufuna obuvumu. Buli mwana lwagwa bw'aba asituka maanyi, ekyo mukimanyi. Buli bizinesi lwegwa n'otagivaako ogenda kusituka n'amaanyi kubanga ogenda kuba otegedde ensobi z'okoze. Obulamu bwaffe bwefaananyirizaako obw'abawanguzi, naye oli wa ddembe okubufuula obw'omuwanguzi oba okusigala ng'oyaayaanira abawanguzi. Teweekuumiramu mbeera y'abirabika bigaanye. Omutima gwo gwagulemesa. Emitima gino gamba nti omutima kye gukugamba yes, naye oluusi tulina okulagira emitima gyaffe. Kubanga ebiguugula bingi, ebirowoozo bigamba ki? Oluusi olina okulagira ebirowoozo byo kubanga ebyo biwugula bingi. There is a moment nga tolina kulowooza ku mukazi. There is a moment nga tolina kulowooza ku musajja. There is a moment ng'olina kwerowoozaako nga gwe. Salawo nga gwe omuntu. Abantu bonna b'olaba abawanguzi abalina bye batuuseeko balina bye basooka okwerekereza. Abantu bonna b'olaba abatuuse ku buwanguzi balina bye bagamba nti wadde mbyetaaga naye si bye neetaaga mu kaseera kano. Wadde neetaaga okubeera n'omukazi naye mu kaseera kano sirina appetite ya mukazi kubanga ayagala tusiibe muliri nga tweraga omukwano. Ayagala tugende mu woteeri ez'ebbeeyi tumaleyo wiiki naye gwe kye weetaaga kye kikutwala mu maaso. Wadde byayagala naye nze neetaaga kutandikawo bizinesi. Buli ssente gy'ofulumya sooka ng'ogibalirira erina kyesobola okukukolera. Bw'ebanga erina kyesobola okukukolera obadde okyetaaga, we have to prioritize nti priority yo eriwa. Yes, njagala kino ne kino nkyagala, naye kiriwo ekisinga ku byonna. Oyagala okuweerera omwana, oyagala n'okusanyusa omukazi gwe wakwanye, osooka kiriwa ku byonna? Siina ansa. Oyagala okugula olugoye, oyagala n'okugula ebitabo, osooka kiriwa ku byonna?
bw'oyita obukunya oswala, bw'otagula bitabo omwana alemererwa, osooka kiriwa ku kyonna. Ebiseera ebisinga tunuuliranga nnyo ekintu ekirina alternative kye kirina okuddako. Bwe mba sikoze kino nfa, bwe sikola kino nyina ekirala kye nsobola okukola nti ye ekirala ky'osobola okukola ky'oba okola. Ky'oba okola. Bw'otatandikawo bizinesi ky'ekirala ky'osobola okukola tewali, ogenda kufa bwavu. Bw'otatwala mukazi out ky'ekigenda okubeerawo tewali. Tewali yali afudde, tewali yali asiraanye, tewali yali aswadde olw'obutatwala mukazi out, never. Tewali yali atuuse kusekererwa olw'okuba tatute mukazi mu kivvulu, never. Naye ensi egenda kusekerera ng'egamba wakola mu Bank of Uganda for 2 years, wakola ku kyeyo emyaka 2, wali mu ggwanga bw'eriti emyaka bw'egiti, wali mu kampuni bw'eti nga gwe manager, kiki ky'olaga? Abantu bagenda kubanja results, like it or not. Abantu bakiseera kagenda kutuuka nga baga nti yes, bye wakola wabikola. Era otunyumizanga mmwe bamu ku batandikawo Coffee Marketing Board. Era otugamba nga bw'otambudde amawanga zinasookera Oman. Nenva Oman namala emyaka gyali 2 n'ekitundu ne bitatambula bulungi. Ne ngende Kata nasangayo obuzibu bunene nnyo. Ne ngende Saudi Arabia nasangayo okusomoozebwa. Ne ngende Dubai. Kati olwagirawo ne mmalawo omwaka gumu gwagenda okuggwako ne nsitula ne ngende Abu Dhabi nga banzigiridde ddiiro. Kakati mu kaseera kano njagala genda Canada. Oli kakyamu. Nga tonnasitula genda Canada gy'obadde si ye wabi. Mindset yo yeyina ekikyamu. Kubanga gy'obadde yonna gy'ozunze gy'ogamba nti wabi, waliyo abatuukiddeyo ku buwanguzi, waliyo ababadde successful nga bayise mwagamawanga gwe govuma. Gwe gw'ogamba nti mabi tegaliimu kalungi, waliyo ebizibu bingi. Well and good, toyina gy'otagenda kusanga bizibu. Omuntu ali e Canada bw'anaakubulira ebizibu by'ayitamu, ogenda gamba nti kansigale Dubai. Yes, oyo anagenda Germany. Naye omanyi procedures eziyitibwamu okusituka okugenda e Germany ng'osooka nakusoma lulimi lwabwe. Oyagala genda USA. Naye omanyi abantu bameka bamye visa za USA nga gwe Dubai tewali yali akumye visa. Bantu bameka bagamba nti ze banyima visa ya Dubai. Bameka bagamba nti banyima visa ya Saudi Arabia. Never. Never. Baganda bange. Amawanga g'otambudde si kyekikulu, naye ebyo by'olaga mu mawanga g'otambuddemu by'ebikulu. Ebbanga ly'omaze ku kyeyo si kyekikulu, naye ebyo by'olaga mu bbanga ly'omaze ku kyeyo kyekikulu. Ebbanga ly'omaze mu kampuni si kikulu, n'amakampuni g'okoledde si kikulu, naye ebyo by'olaga mu makampuni g'okoledde n'ebbanga ly'omaze mu eyo kampuni n'ebbanga ly'omaze kuba manager kyekikulu. Naye oluusi ebitusumbuwa, we always have bigger dreams. Ebirooto byaffe binene okukira obusobozi. Si kibi okuba n'ebirooto ebinene naye ng'obiteekerateekera obulooto obutono. Ekirooto ekinene kwe kuzimba kalina, naye waliwo akalooto akatono akasooka ke k'okumanya ebbeeyi ya bulooka. Ekirooto ekinene kwe kumaliriza ennyumba ng'eri waggulu, naye waliwo akalooto akatono akasooka ke k'okumanya ebbeeyi ya seminti. Tonyoomanga birooto bitono. Ebirooto ebitono bye bituusa ku birooto ebinene. Bw'oba olemereddwa okuyonja luumu emu ey'ennyumba, omusajja talina nsonga lwaki akupangisiza bbangalo kubanga naye ejja kukulema. Obusente obutono bw'ofuna bukulemye okupulaningira n'okubajetingira oyagala kukwata kawumbi. Omanyi kye kitegeeza? Ekyo ky'olina mw'olina okulagira amagezi go. Era abantu ne bagamba nti olaba Lugonvu akozesa obukadde obubiri n'afunamu emitwalo 2, bwe tumuwa obutaano ajja kufunamu emitwalo 5. Naye obubiri nga bukulemye kwongera obutaano. Bizinensi ng'egudde ey'obukadde obubiri toddukira mu bbanka kwewola bukadde 5 kubanga nabwo bugenda kugwa. Nga obukadde obubiri bukulemye okumanaginga, oddukira mu bbanka bakuwola obukadde 5. Kitegeeza nabo bugenda kusaanawo. Y'ensonga lwaki abantu bangi mubalaba nga balina bizinesi n'agenda mu bbanka okwewola n'ako ke yalina nako ne kasaanawo. Kubanga teyatula kwefumiitiriza kwebuuza nti lwaki
kino kyembadde nnyina kigudde lwaki business gyembadde nzirukanye nnemeredde nga tonnaduka kwewola sooka weebuuze nti lwaki ekyo kyobadde olina kikuvudde mu ngalo weewali ensonga nga tonnayaayaana genda mu mawanga ga bulaaya nawa sooka weebuuze nti lwaki gyobadde biganye ogende eri ng'otegedde ekimu ku bitalina kwekwasa yes gwe musaala omutono omusaala omutono si excuse era si nti abasinga okufuna omusaala omusava be bagagga abasinga never abasinga okuinvestinga n'amagezi ako akatono ke bafuna be basinga obugagga so si abasinga okufuna omusaala omusava ne bw'oba ng'ofuna $5,000 ensonga teri mu musaala gw'ofuna ensonga eri mu butya bw'ogenda okumanejinga ako akasente akatono k'ofuna era tobuuza lugonvu nti nfuna kakadde nkamanejinga ntya nange simanyi manyi bwe nsobola kumanejinga zange naawe olina kumanya bw'osobola kumanejinga zizo bw'oba tunatuuka kaseera kumanya bw'osobola kumanejinga ekyo ky'ofuna tonnatandika kwefumiitiriza bizinesi egudde enjagala mpola eyasatu eganye nkuwola akakadde era tewali awola bizinesi egudde bawola etambula bajja nga baagala obusawo bwa seminti 5 ate nze nnyinawo 2 mumpole nnyongeremu naye ogamba bakilayanti tebajja nti mumpole natandika n'obusawo 10 ne tufunamu obuzibu awo ne bikyankalana ate nkwongera endala nga tunaze okusazira ezakyankalana ebirooto byaffe ebinene bikulu naye nga tubizimba n'ebirooto ebitono entandikwa eno eya kiprotich eya kipusiro okutandika n'ekigere kimu n'agwa n'asituka njagala kugamba nti abantu bonna abali successful bwe baagwa tewali yabasitula beesitula bokka olunaku lw'onaagwa n'olinda bakusitule forget about all the success achievements byerabire abantu ffe tulina okwesitula tewali agenda kukusitula nga ng'oyagala okulemaza omwana bwagwa musitule ng'oyagala omwana abeere successful asobole okutambula n'okudduka bwagwa banga atamutunuulidde musse kisiirisiiri kizimuzimu ajja kukanula ati amaaso akanula amaaso akanula amaaso akanula nga talaba amuyamba ajja kusitukawo ng'oyagala okutibula omwana omuliro gumwokye oba yeekoona akagere omutunulire omugambe nti ng'olabye agenda kukabira essaawa 5 buli kaseera ng'akakola g'okafuuweko ff naye ffe abaakuzibwa mu mbeera entujju ogwa n'asigala ng'alima alaba oba toositukewo obanga akaaba atandiikiriza mbu omubba attention again ani afugumira awo ng'osirika bwe bulamu obw'obuwanguzi bw'ona alinda okufuna abakusitula tebaliwo kubanga nabo balina bingi ebyokukolako oyagala kufuna bakuyamba tebaliiwo kubanga nabo beetaaga ababayamba kweri eddala lye baliko buli muntu yeetaaga amuyamba n'omugagga asinga waggulu waakiri yeetaaga abakozi bamuyambe gwe kennyini gw'olina okwezimba gw'olina okwetunuulira n'ogamba nti kaakati wano kiganye nkivaamu ntya ekigaali ky'olimu ye gw'alina okunoonya bw'okisitukamu naye bino ebyab'eŋŋanda tebanyamba simanya baganda bange tebanyamba be nasomanga nabo bonna tebanyamba tewali ali kuyamba tebakuyamba baani yabayamba bw'ona alinda okugamba nti kaakati njagala nkwatirako owedde kubanga buli muntu yeetaaga amukwatirako okwera eddala lyaliko zibula amaaso olwaleero njagala otunuulira embeera gy'oyitamu weefumiitirize tunuulira byonna obulamu bw'otambuliramu tunuulira abantu bw'otambuliramu weebuuze nti abantu abo n'obulamu bw'olimu n'embeera gy'olimu osobola otya okuwaguza otuuke ku buwanguzi bwe weetaaga osobola otya okuwaguza otuuke ku kintu kye weetaaga tobeerangakaawo nga tolina kirooto tobeerangakaawo nga tolina kyoyagala kukola mu mwezi ogwo mu mwezi guno ogwokusatu enteekateeka zo ziri zitya onaamanya otya oba ogenda mu maaso oba biganye nga tolina nteekateeka z'okolerera olina okubanga ne ambitions guno omwezi njagala kukola kino bw'omala okumanya kyoyagala okukola osooka otunuulira ennyingi zaayo n'enfulumyayo
weebuuze nti kyenjagala okukola bwe nsigala kweno ennyingiza n'enfulumya nkituukako. Bw'oba tokituukako either okyusa ku nfulumyayo oba okyusa ku nnyingizaayo, kubanga tulina bye tuyaayaanira. Yes, tulina bye tuyaayaanira. Omwezi ogwokusatu biki by'oteekateeka okugukoleramu? Twabadde ne estate eno eyaweddewo eyakabira bbanga yaweddewo eyabadde y'obukadde 6.5. Naye omu ku baana yampeereza message nga mwami Lugonvu, you don't know how happy I am. Ne mubuuza lwaki. N'aŋŋamba nti ku birthday yange kwe nfuukidde landlady. Mbadde njayaana ebbanga lyonna okulaba nga nange nfuna akataka we ŋŋamba nti wano we wange Mukama akampadde, ekitegeeza abadde akolerera ttaka. Bwe yatunuulira ng'emirimu gy'alina tegisobola muwa ttaka lye yeetaaga, n'alinnyako ennyonyi n'agenda ebweru. Bwe yatunuulira ng'ab'eŋŋanda bamupeeka ssente nnyingi era nga buli omu atunuulidde n'agamba tajja basobola, n'abuuza nti we sibayamba bagenda kufa, nti nedda kannyambeko be nsobodde nange nsobole okweyamba, n'asevinga ezaagula poloti. Ku ssente z'ofuna olaba ng'entono kubanga ozitikka ebintu bingi ebirina ne alternatives endala. Ku ssente z'ofuna kuweereza abantu bakole birthdays. Ku ssente z'ofuna kuweereza abantu bafune bakole simanya zi baby shower, simanya tooth shower. Omwana erinnyo lyasoose okumera bamukolera akabaga ne bakubira nti omwana waffe yameze erinnya akabaga. Ku ssente z'ofuna kwogula zisanduuko n'ebiringa ebyo. Abo bonna abakuwana mbu oli Bulaaya, gomanya ennaku yo toli Bulaaya, tolina kyoli, kubanga bangi abali e Uganda abakusinga. Anti ali Bulaaya, banandaba batya, nze gwe batunuulidde, nze famire ya byonna, nze mugagga waabwe, ate kaakati munnange banandaba batya nga mpaddeyo 5 gy'osobola. Bw'onaaba wa 2 gwe nva Bulaaya, abo bowadde 2 bw'onadda nga tolina kyolina bajjaga nti owange yona yatuweerezanga cases obukadde kyennyini ky'obadde obakolera kye bagenda okukubiramu. Owange muno omulabe yatuweerezanga eza birthday ng'awoza simanyi oba zinambala, nze nali manyi ali bulungi. Bennyini bw'obadde oziwa, bennyini bw'obadde oyamba, ekyo kyennyini ky'obadde owa kye bagenda okukubiramu. Abantu okuyamba abamu twakyusa obulamu. Nsooka kweyamba ne mbayamba. Nsooka kutunuulira sikuwa kye sisobola kwegabira. Sisobola kugamba nti nyina poloti gye ntuna nga nze mpangisa. Never. Sisobola kugamba nti nyina poloti gye ngaba nga nze ndi muzigo. Sisobola keera ku makya ne nkwata poloti yange ne ngigaba nga siinaayo nnya. Ekyo tekiribaawo. Kubanga ensi eri ntunuulira nti owange ono yeyagiranga bw'ati, yona abadde ebweru ng'atuweereza, yona abadde atukolera bino. You get what I mean? Obwo obuyambi bwe weefuula mbu sacrificing nti ogaba. Ate munnange ekyo kennyina kati mbadde siinaawo ne nkwatako 5 ne ngibawa. Bennyini gye bagenda okukubiramu. Bw'otunuulira akasente k'oyingiza, ebyo by'okateekamu byonna byetaago. Tumanye ebyetaago n'okwejalabya. Tumanye bye twagala ne bye twetaaga. Nze nange njagala ngendeko e Dubai mpumulemu. Naye ngenda okutunuulira akasente akantwala e Dubai nga kasobola okungulira bulooka 1,000 ez'amatoffaali. Bwe ntunuulira akasente akantwala n'akanziza ne mbalamu ne ssente ze ngenda okusaasaanya nga zingulira bulooka z'amatoffaali 1,000. Nga nsooka nsirikamu. Tulina bye twagala ne bye twetaaga. Ofuna obukadde 2 oyagala kusula mu apartment naye gye weetaaga okusulamu. Weetaaga kusula mu nnyumba ya 35,000 osobole okusevinga ozimba apartment gy'owaana okusulamu nga siiyo. Our needs and our wants byawukana. We have what we need and we have what we want. Njagala ki neetaaga ki. Tukolere nnyo n'amaaso tugasenga nnyo ku ebyo bye twetaaga so si bye twagala. Oyagala kuwasa mu kyotala buli lunaku omuteekako 3 naye kye weetaaga.
buli mutendera gwe tuliko tumanye bye tugusobola okugukolerako. Wakafuna akalimo otandise okuvimba olinnya special. Onaagula ddi eyiyo nga sente ozimalira mu z'abalala. Wakafuna akasente otandise okuvimba opangisa apartment ya 7,8,10. Onaazimba ddi eyiyo nga sente ozimalira mu z'abalala. Tewali atayagala kusula bulungi. Naye ekibuuzo kikomawo nti singa jjojja ezo z'oteekamu ekyo ky'osaasaanyizaamu waggwayo olina omusingi. Can you survive ng'ekyo ky'obadde oyimiriddeko tekikyaliwo? Njagala weefumiitirize eyo n'aba topiki ya lulala. Omulimu gw'olina ku lwaliro singa guggwawo osobola kubeerawo ennaku mmeka ng'oli onywa? Nkiddamu, omulimu gw'olina ku lwaliro gw'oli mu kukola gye bakukozesa singa guggwawo, singa bagamba nti bakugobye, singa bagamba nti contract eweddeko, singa bagamba nti kampuni esaanyeewo, osobola kwebeezaawo ennaku mmeka ng'oli onywa nga n'abaana bo balabirira? Oba luguggwawo lw'ogw'eddalu. Tweyambise emirimu gye tulina tuteekereteekere akaseera nga tegikyaliwo. Kubanga buli ky'oli olwalira akaseera kagenda kutuuka nga tokyakiri. Ne bw'oba nga weekozesa akaseera kagenda kutuuka nga tokyasobola kukola. Ne bw'oba ng'oli wa talent akaseera kagenda kutuuka nga bagamba nti vaayo. Naye weeteeseteese oteekeddeteekedde akaseera ako. Oli ku kyeyo sente ozikolera ozibaweereza naye teekateeka emyaka nga tewakyali akuwa contract kubanga okaddiye. Osobola okubeerawo? Enaaba topiki ya lulala. Munzikirize mbaagaliza akaseera akalungi, tujja kuddingana.